Mbaniriza nnyo musawa yaffe ey'okubiri okyali program zukuka wano ku BBS telefine ey'Obwakabaka bwa Buganda. Muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald bwe tukyatambula ku nsonga ate ez'enjawulo. Essaawa eno ebeera ya kanyomero ak'ensonga. Tukuba ttooki mu nsonga eriwo gwe n'osobola okuba nga ate ogitegeera bulungi ddala. Mukulu Mubiru we Najjanankumbi, Kansala to B, Najjanankumbi 2 webale kubeerako ku mukutu. Ngambye nti kuoli nnyo ate n'ensonga ya taxi eyo naawe okutteko nnyo webale nnyo webalire ddala abatuuze b'e Najjanankumbi awo bw'oyagala okukiikirira nga kansala Najjanankumbi 2 zone bandabire oba neebaliza olw'okubeera nga ku BBS telefine ey'Obwakabaka bwa Buganda. Tugenda kutambulirawo olwaleero. Nkutegeezezza wali nti Dr. Grace Nambatya amaze okutuuka bwe tubeerawo ku nsonga ey'ebyobulamu olunaku olwokuna luno twaluwaayo tukube ettooki mu mbeera ey'ebyobulamu ate nga ensonga zino tuzijja mu bantu bennyini abalina obuvunaanyizibwa okulaba nga ebyobulamu bitambula bulungi mu ggwanga. Dr. Grace Nambatya yakulira ate okunoonyereza ku ddagala lino erya habo kwoteeka n'eddagala eddala ery'enjawulo wali minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga ate ng'alina n'ebitongole ebirala byatambula nabyo era byakulira byatuula ku boodi NDA olunaku olwo gwotadde n'aba National Drug Authority ne batubulira ensonga zaabwe eyo naye atuulayo okukola research oba okukola okunoonyereza n'ebirala bingi nnyo. N'olwekyo ensonga zino aba alina authority ebanga ate atubuulira butya gavumenti bwekutte ensonga z'ebyobulamu olunaku olwaleero. Dr. Sooka obuuze ku balabi baffe oluvannyuma tutandike. Abatulaba mbalamusizza nnyo ekiro nkibakulisa era mwebala okwetegeka okuba nti mugenda kutuwuliriza. Tuyanzeege. Dr. olutalo lwa COVID-19 tulutuuseewa briefly? Essira kati nga bwolaba nti lockdown yakasumululwa. Essira tulitadde ku kubeera nti tetufuluma nnyumba ne tutagenda na mask. Weewaawo wemba ntudde nga wano mba njijjeeko naye kasitamba nga ngenda kufuluma bweru era bwe mbadde nfuluma masiki yange ntambudde nayo nga ensabise bulungi okwewala embeera yonna ey'okuba nti nyinza okusinkana omuntu oluusi temuleetera obuzibu. Tuli mwezi gwa June gwe mwezi ogusinga okubeera mu ssenyiga ate era nyinza okulinaana omuntu alina ssenyiga oba ekifuba kwabwe ofuluma tomanya gwogenda kulinaana. So Ministry ya Health omulamu eguteeredde ddala ku mbeera eyo ey'okulaba nti nga tutandika okuva mu lockdown mask tubeere nti nno eno ey'akagoye tubeere nti nno tugyettanira isobole okutuyamba tukuuma nga tuli bulungi. Mulamwa mulungi nnyo akubanga era Dr. wonsanze era wetugenda okuba nga tutambulira olunaku olwaleero ku mulamwa ogwo anti olunaku olwaleero entambula ey'olukale etandise. Ebimu ku byatulambikibwa gavumenti nti entambula ey'olukale erina okujja nga abantu bamaze okuba nga bateeka mu nkola ekikukozesa face mask. Ezimu ku nkola amawanga amalala bonna ze bakozesezza okulaba nti balwanyisaako ku nsaasaana y'akawuka ye face mask, social distancing n'enkola endala okwekuumira awaka n'ebirala ebiringa ebyo. Kakati kinkoze bulungi nnyo nti ogenza okujja nga gwe yensonga gye nnaakavaako gye mbadde nnambulula ate nga nammwe nga minisitule y'ebyobulamu gwe omulamwa gwe muliko ogwa face masks. Naye dokita abantu tebambala face masks. Pozi gavumenti yali nayo esuubiza face mask naye omukulembeze w'eggwanga yatugambye nti zijja kujja nga 10 ate zijja kusookera mu bifo ebyo ebyewala border districts ezo ezirabika nti wakyaliyo ebizibu bingi era munnansi n'agambibwa nti weefunireyo mask bw'oba owulira nti oteekwa okuva awaka bw'oba tosobola gifuna sigala awaka ange etteeka lyo lyayise ate masiki etogyambalira muntu mulala yenna obulamu obubwo nti guideline oba gavumenti eriwo okulaba nti ekuyamba okubeera nti obeera mulamu tuleke kubeera nnyo okugamba nti anze sisobola nakugula masiki eyo kubanga ezimu za ssente ntono nnyo ate era bw'oba tosobola okkirizibwa okufunya akatambaala
nokafunya bulungi noketeekako nga kayonjo nokafunya bulungi okay kati tugambe mask ene eyakagoye erimu akasengeja makati kati akatambalako bobo nokafunya nako wandifunye engeri yakasengeja akasengeja kano kagoye kakoleddwa mu bamuyita poprine kanchogere polyester ya kati wobo kafuna noweta akatambala nako nokateekamu nowezingirira bwoba oteekwa okugenda ebweru ya nga wosonda sente ezogula mask kati eya gavumenti bwerijja ate nayo weri kusangira sebo kakati nga ministry mutandise campaign yayo sebo tegenda kubazitoowerera abantu ekyamazima kuba kyetulaba ennaku zino abantu batambula abantu bakuŋŋaana abantu bali mu bifo ebyolukale abantu beesemberera nakati tubadde ku luguudo lw'Entebbe tulaba ntambula ey'olukale ng'ekyamazima abantu we bali abalina face masks abazitaddeko ng'agikutte balina enkola egiteeka wano nefuuka necklace n'agiteeka wano naye ng'ali mu bantu baliwo abantu nga 50 balinda taxi balinda costa kuba kati batandise embeera eyo beesemberedde naye nga face mask agirina agitadde wano omulala talina wadde oba oliawo agitadde mu nsawo nga waliwo babiri oba basatu abalina abazitaddeko obulungi nga bwelina okubeerako bweti buzibu bunene era ensonga lwaki emikutu nga gino kati nga BBS kyekola kikulu nnyo kubanga nga bwokirabye kiraga nti twetaaga okusomesa n'osomesa era kati wano ngamba nti bw'obeera nga olaba nti oli mu bantu gireke ekubike bulungi ki wenna ate yandibadde nga ebikka n'ennyindo bweti n'obunira bulungi bwoti yes weba otambula ng'oli wekka oyinza ogisikako bwoti ng'oli wekka kubanga oxygen ono omwetaaga mu bungi ng'oli wekka naye kasita oba ng'osemberedde ng'okola ki n'ogizaayo kubanga bw'obeera oba kati ng'oli ayinza okukola jogging duyiro oba atambula kaseera kawungeezi addaka naye n'ayagala abenga akola exercises era giseetule osobole okufuna empewo eri ya ate kirungi ogisetula obusetuzi mu kifo ky'ogijjako kubanga buli lwe tugijjako kyangu nnyo tukozese eno kale eno kangirekeko buli lwe tugijjako olaba bwenjiwese bwenti eno kubanga eno gyenteeka munda kirungi nnyo okukuuma nga wayonjo kubanga esooka ogijjeko kozesa eyo nkozesa eno kirungi okukuuma nga munda tokutteemu kubanga engalo zino twalabye nti zikwatakwata awayinza okuba nga waliwo covid kati paati eno ey'omunda kirungi ogikuume nga nnyonjo era kyekiba kiba n'ekirungi zibe kala za njawulo bwe ziba ez'enjawulo kyangu okumanya nti kala yange eno enjeru yey'omunda gizingako bwe mba sijambadde nengisawa wenjitadde bulungi wayonjo oba nemba nebbaasa nenjiteekamu kati mpozi mu kutambula ewa n'abazitunda zirebeeta bwe ziti nezijjula eno enfuufu sayidi yonna kyandibadde ekirungi nnyo nga bweba etundibwa nga nsabike bulungi mu kaveera nga obuyonjo bwayo kikulu ate ne lastika zino wandifiirinze nga tezigenda kukusiba kuba bwe zikusiba olumu omutwe ate ng'ennaku zino abantu bwe balwala ekintu kyonna dokita njagala kozesa kweyo endala oddemu tuwe demonstration yayo ddi lwensobola okugissa wano bwenti nga obadde otambula nga ndinzeka ng'oli wekka oba ng'olinnya amadaala oli mu kizimbe nga ojja kwetaaga empewo ojja gyetaaga mu bungi olina okusoka okwoyo singa otandika oba odduka oyambuka amadaala nnyo obeera ossa nnyo kati wano oyinza okuba nga olwana n'empewo okuzingiza empewo awo osobola okutowolozaako naye nga tolina banno ng'oli wekka naye kasita oba nga ogenda kulinaana banno olina ogizaako ate bw'ogizaako ng'olinaanye banno
tekitegeeza nti obalinaane kubanga ogitaddeko kubanga bw'okigenderera abantu bateekako mask nga tebeerinaana kubanga mu kwerinaana okwo ojja kusanga ng'ogijjeeko kati amakulu gabeere nti nga tegakoze yesebo. Abantu abamu bagamba nti bw'oba ogitaddeko nti kati ogitaddeko bw'oti okwogera kuno nti kati tuli mu kunyumya tuli fembi oba tuliwo abantu nga 3 oba 5 tulina okuzissaako bulungi nga twogera okwogera kuno tekiina ngeri tekirina bulabe bwonna eri ebyobulamu bw'omuntu nti oyogera mwogera munyumya mugenda kwogerera ekiseera kiwanvu naye mulina okuzissaako tekiina risiki yonna gye kikuleetera ku bulamu bwo. Kati kisinziira ku masiki gy'oyambadde. Bw'otunulatunula abantu abasinga abamu bambadde masiki eno ogiraba kati eno y'abasawo mu ddwaliro era yakolwa mu ngeri nga teringa nnyo kotoni ono akukkiriza okussa obulungi ng'oyogera. Abantu abalala bambadde nnyo masiki eno nayo y'abasawo teyakolebwa mu lugoye lulinakyo era oziyira mangu ng'ogitaddeko kubanga omulimu gwayo mu ddwaliro y'omusawo agikozesa ekiseera kitono n'akola ki n'agisuula ne kati gwe ogenda ogikoza kale olw'okubulwa abantu bagikozesa ate n'agikozesa nga takyusizza olunaku lwonna ne kaddugala oluusi oyinza n'okulaba ng'oli yagyozezza ng'alinga ate nga bakayita ka disposable kasuula kati bw'obeera nga wakaguze na 2,000 ng'olina okukyusa emirundi 3 olunusu kakaaga okoze eki ozisudde. Kakati eno okugyogereramu si kyangu boogerera obala nga boogera naye ng'awulira afa omusawo bw'agiteekako y'omulimu gwe guba gusigadde wali ku ate tatera nnyo nakuba ng'agenda mu byakwogera naye eno kotoni eno mibiri ebiri yensonga lwaki nti abambala ennyo masiki eyo gy'obadde okutteeyo nti weesanga nti ebiseera ebisinga awaliziwo gisika kubanga awulira nga ayogera ate alina okugiteekako ekiseera kiwanvu kati agenda okuwulira nga aziyiye ndowooza tassa bulungi n'asalawo n'agissa wano naye kubanga teyakolebwa muntu wa bulijjo kuba nti ajambala okumala ekiseera kiwanvu era eyitibwa medical mask ate eno N95 ya bbeeyi nnyo kubanga omusawo agyetaaga okukwata ku mulwadde mu protectingira ddala bulungi kakati buli gwolaba omuntu nga ayambadde eno waliyo omusawo atalina ngate omulwadde banamuleeta nga omusawo talina byakukozesa era owulira nga ekimu ku bikaabirwa kati byebikozesebwa mu malwaliro ze bayita PPEs personal protective equipments part of it bye bino n'olwekyo ministry omulanga gwekubira public nti zino tuzirekere abasawo era ye kaweefube oyo olw'okuyisa omutindo gwa eno eya cotton erina kubeera etya erina kuba n'emiko ebiri nga guno omuko gw'omunda gulimu kano akawongera okuyamba nti bwemba sikataddeemu kati singa oli aba akolondodde kikumasukira ku masiki yo kisa okuyitamu oba nange nenfuna ekintu ekiyitamu ekivudde mu kamwa kange nekiyitamu kati kano akagoye ak'omunda kasengejja ate jjukira nti osobola okukooza ng'olunaku luwedde osobola okukooza n'okaanika bulungi kati masiki eno ne bwe mba njiguze 15,000 teringa eno gyengenda okugula 2,000 nga mukyusa emirundi 3 ndowooza olaba ekiri awo olunaku nsobola okuba nga nina kozesa masiki nga 3 kati eno bwe ngiteekako njogera bulungi nnyo njogera nenjogera it's natural cotton tegina buzibu owulira owulira ng'ossa bulungi era National Bureau of Standards yafulumizza standard eteeka okugobererwa kati ministry kwe yasinzidde nejjamu guideline eyaayo nejjamu kubanga yo National Bureau Standard nene eyogerako waliwo kamasiki akatini waliwo enneneko naye kati yo ministry yajjemu eno ebikka akalevu emimwa n'ennyindo so si kubikka n'okka iteekwa okubikka bulungi ki akalevu kati campaign eya zino N90 zino eno ez'abasawo ezo nti wadde nina obusobozi obuzigula naye nsobola okuzerekereza ngule ziri ez'obugoye nga nazo zikoleddwa bulungi
zino nzirekera abaki ozekera abasawo ate sinekyo kyokka jukira gwe toli mu ddwaliro bw'onootuka ogisuula ojja gisuula kasasiro kakati waliyo abazironda n'agigolola bulungi n'addamu n'agitunda era tekisookedde wano neeyo mu nsi z'abachina abantu gye bali bazirondanga yemu engeri y'okutambuza korona kubanga teri mu ddwaliro waliyo engeri gye bakasukamu kasasiro n'otamulaba nako naye kati jjukira ono gy'omusuula mu kasasiro w'ennyumba bamutwale kati bo obwana obulonda like plastics n'ebirala nabuno bujja bulonda bulungi era ku social media olaba nga baweereza bu video obulaga abali biza abalonda booza nga bagolola osanga akatadde bulungi mu kaveera akatunda tosobola kumanya gye kavudde nga bakakozesa yes okay so kati omutindo guno gwo guteekeddwa olw'okuba nti butateekebwawo oli ajja kgenda oba yakaddiya underwear akole mu mask oba kiwero kisiimula kyakaddiwa akole mu mask so waliwo omutindo era omutindo ogwo guweebwa abo abalina businesses era bwe bamala ne bakola bulungi masks zaabwe ne basabika bulungi mu kaveera n'atwala mu pharmacy era n'oba nti gwayagala okugula point wewandigulidde genda mu pharmacy kakati dokita tulina okusomoozebwa okwa masks ezitundibwa ku street oba ezitundibwa bayinza okuyita oba abatembeeyi babeera bazitambuza ne mu bitundu mu byalo ebyenjawulo bazituusaayo awo waliwo okusomoozebwa kunene nnyo nti nze bajja gituusa ku muntu olw'okuba amanyi alina okulinnya taxi oba baasi ng'ayambadde face mask tagenda kutunuulira mutindo mukoze mutya okulondoola ekyangu ennyo gula nga wakiri eri mu kaveera kubanga tetwagala kujja muntu mu business era n'abo bennyini abatembeeya bwe baba bawuliriza programu eno ayige buyizi nti waliyo omutindo ate omutindo ogwo bulijjo National Bureau bw'oba n'ogula omutindo gw'ekintu gye bayita standard ebeera ku mitwalo ng'esatu naye this time eya masks eri free mu budde bwa covid ogenda bugenzi ku mutimbagano gwabwe nga okola ki ng'ofuna omutindo gwe naye mpozi akakwakkiriza akaliwo oteekwa okuba ne business eri registered mu mbeera emu kiringa okwongera okuteeka amaanyi mu kulaba nti abantu bawandiisa ki business zaabwe n'okubeera nti nakyo kirungi kubanga kisaanyizo kirungi kuba nga bwe tuva mu covid ate tulina okulaba enkulaakulana egenda okukola kyokubeerawo kwaliwo agamba bagala kutujja mu business nedda bakulambika zikole naye kati oyo azitembeeya ategedde nti material esinga obulungi cotton kapolisita kali kateeke mumakati akasengejja weewaawo oli bw'aba takozeseza akaketulaza akasengejja asobola okukozesa toilet paper oba tissue naye era toilet paper oba tissue ojja kuba obisuula lwaki sikozesa kano kenja okuba nga nkooza yes kati ne tugamba mask teteekwa kugabanibwa nti ogyeyazike kubanga oyinza okusanga family nti mpaka mask yako ngenda mu kibuga no mask eringa kati walibwanga bwogamba nina ka private akagoye kanga kali private nga tukola ki nga temukasharinga mugenda kukola mutya okulwanyisa ebicupuli kubanga yagalagana bijja kujja I think ekkuba erisinga obulungi kusomesa kubanga mpozi challenge waliwo entegeka ey'okukyusa mu nnimi endala kubanga ennimi zirina okubanga era zirepresentinga bannayuganda naye ku muntu afa ku bulamu bwe nga omugambye nti kale oba tolina akatambala ku president yennyini yakyogera kawete kakolebwa oti ngera akatambala kakotonyo kawete bulungi bwetekeko kubanga oyagala okwekuuma gwe nga gwe tomanyi gwogenda kusanga oluusi oyinza okuba otudde mu motoka olina ajja ku ddirisa nga alina kyagamba oba mutembeeya alina kyatunda nga tolina kyotaddeko nga ye ayogera amalusu gasammuka ate bwebiri bwe twogera you know kati kubanga oyinza okuba nga tolina senyiga tolina kifuba naye ng'enkya ogenda kifuna katuli mu June ono bamwita Sebaseka budde weather ekyuka ate tubadde tugamba nnyo nti efe tuli wookya mu kasana naye weather bwekyuka bwetyo akawuka kagala eyo weather bwetyo naye nze nina essuubi nti tukagamba kikyali kituuza bagenda bapiikinga naye nga ekikulu medical mask eno kati bwekaluubiriza n'owulira nga tossa okyawa mask
songa mu butuufu ministry evuddeyo ekulage ekuwa emirembe. Yes. Kale tugenda kubanga tuwumulamu katono nnyo, tugenda kukomawo tutandikirawo wennyini we tukomye ku nsonga ya face masks ate n'ensonga endala nga bwe tugenda okubanga tuzoogerako tovaawo. Dr. Grace Nambatya okuva ministry y'ebyobulamu twogera ku nsonga ya byabulamu naddala ensonga ya face masks kwoteeka n'ensonga endala ez'enjawulo. Dokita, nga tunabagenda ku nsonga endala gye njagala tumenyemenye olunaku olwaleero, waliwo wano abuuziza ye Mugga Julius agambye nti nsaba kubuuza musawo oyo, ndaba batugamba kubikka nnyindo n'omumwa ate ne batugamba obutakwata mu maaso, kati omuntu tasobola oba okweyasamula n'asamuliza mu maaso, mbisse omumwa mbisse n'ennyindo naye ensemberedde omuntu bw'aba akolodde oba neyeeyasamula droplets ezo zemwogerako ezo tezisobola tezisobola kungwa ku maaso nenfuna obulwadde kubanga batugamba nti bw'obekwata ku maaso ku nnyindo ku mumwa kati bino ebibiri mbibisse naye amaaso sigabisse. Okay. Kozesa eri. Oh, sorry. Kozesa eri. Yeah, mask bwebanga si katini kana akabika just one. Nga ojambadde bulungi ng'ebisse bulungi ennyindo bw'eti. I think ebintu ebyo bigwanga wano bwe wati. Ye protection yeyo gye tugamba bweba ekubisse bulungi. Ate era jjukira oli yasumulire waba naye yabadde alina mask kizibu ebe protectings tezidduka nnyo tezidduka nnyo okujjako nga tayambadde kyobola nti nno newankubadde gw'omu oyambadde olina okujjukira nti still olina okuba nga weewa ebbanga todinaana muntu olw'okuba gw'oyambadde era n'ebyo sanitizing byonna bisigalawo. Pozi kyenabadde nerabidde okugamba nga tetunakwata ku masike ng'ogenda ogyambala omulundi gw'ogusooka olina okusanitizing engalo zirina okuba sanitizing. Pozi ayinza okuba nga kugamba olina okukola ki ekyamangu netulyoka tukwata ku ki ku mask. Yes, nga tufuba gikwata eno eyo nayo obu nabo buzibu amu omulaba akulako nkuule agitaddeko agitaddeko namusanga alwana nayo bwakwata eno bwakwata eno enzijjako yayo enzijjako yayo nga bwolaba okwata buno bw'okwatako nowegendeza paati eno ey'omundu obutagikwatako. Oyinza okuba oli mu office nossa ku bbali oba nossa mu bbaasa nossa wantu wojjo gituukako ate amangu. Yes. Kale ensonga tugitegedde bulungi. Katugende ku nsonga endala dokita. Olunaku olwaleero tuli ku coronavirus oba COVID-19 naye tukimanyi bulungi nnyo nti waliwo endwadde ezitutawaanya ennyo nga mu Uganda. Nabadde awo nenkirowoozaako ne ŋŋamba nti tetwolekedde akaseera okufuna the high death threats naye nga tezivudde ku coronavirus naye nga zivudde ku ndwadde endala. Tetulinawo ndwadde zetunegerekitinzi oba zetubuusizza amaaso wakati mukulwanyisa COVID-19. Yesebo endwadde ezibadde zibeera naffe bulijjo ekisooka zikyaliwo, so zirabika nti zibikiddwa nnyo olw'okuba nti mu kiseera coronavirus covid yayogerwako. Yes, waliwo obweraliikirivu obwo. Nze mbeera mu bantu n'olina kkubira nga alina ekirwadde ekyandibadde kiweebwa attention. Kyendabye nti waliwo n'okutya nti bwe naayogera nti nkolola tioba nina ssenyiga ebigenderako bimanyi nti bwe bakebera ne famire yo yonna abantu balina okutya okwo. Era nze bakama bange mu ministry ekintu ekyo ngenda kituusaayo ng'ekwigansonga weewaawo waliwo n'ebirango ebitera okuyita ku malaria. Tubanange malaria akyaliyo, temwerabira malaria akyaliyo, ate nga ye number 1 killer wano mu Uganda. Omuntu alwala ekirala kyonna naye ekikusonjola abeera malaria. Nababayo endwadde ng'obulwadde bwa sukaali, pressure, ebirwadde ebyo gye biri, ate nga twawulira nti covid bw'abazze asookera ku abo abalina endwadde ezo. Kati kusoomozebwa kwa maanyi era abantu twandiyagala ennyo okubakubiriza nti ng'entambula bwekomyewo
baddemu gena malwaliro oluli entambula tebaddewo nga nabyo bizibu ng'omuntu watebereza kyanayitamu wabaddewo obuzibu naye kati eyo history entambula ekomyewo tuddemu tugende tulabe abajjanjabi kuba omwezi guno gwe tulimu mwezi leero gutera okubaamu ennyo abantu okulwala ng'ogyeko abantu aba bulijjo mwenga ministry nammwe mubadde mutwaliddwa nnyo covid-19 oba mubadde mukyatambula n'enteekateeka ez'endwadde nga zino sijja kulimba covid-19 buli weekyusawo okolaki kubanga yajjanga obanga mubbi kwegamba embeera nawe olaba nga bwebadde ate nga bulwadde buzibu nnyo bukambwe nnyo butambula nnyo ate kati bwe bituuse kubeera nti ab'ebimotoka abayingirawo ate nga ebimotoka ebyo tubyetaaga bituleetera ebintu kugamba abakulu bonna mu ministry ne baba ng'engalo zijjudde kati ng'era mikutu egiyitibwamu kati nga tv radio okusomesa bwe tuyinza okuyita omuntu omujjukiza nti yes obulwadde gye buli emirundi mingi nnyo okulya obulungi okuba ne immunity mu watu amunene nnyo okusobola okweyamba kati ekyo twogero kikkaatiriza naye n'okujjukiza ate n'abawuliriza bwe baba nti basawo bategeere nti nno balina okujjukira nti wali ate buli obulwadde obulala ky'omuntu bw'abaze mu ddwaliro yes bamugyeko omusaayi bagutwale entebe balabe oba mulwadde wa kirwadde oba si mulwadde wa kirwadde kyandibadde kyetagisa okutunulira ku mulwadde ono ebirwadde ebirala ebiyinza okuba nti ng'oba abadde nga sukaali yamutawanya pressure yamutawanya kuba mu kiseera ekyo ky'olindira omusaayi oluusi oba guluddewo omuntu ekirwadde ekiri kisobola tutera okulabamu ebirwadde ng'ebya ssenyiga ebirwadde ng'ebifuba n'ebirala ebiringa ebyo olwaleero gutuuse tukyali mu kubbinkana ne covid-19 awo nga ministry mutunuliddewo mutya okutaasa eggwanga okutaasa eggwanga ekisooka abantu abamu bayinza n'okuba nga oba balina ono tibbi atagenda mangu gwe alina omuntu awaka nga oba ali ku ddagala lya tibbi wandibadde ofaayo nnyo okulaba nti omuntu oyo amira bulungi eddagala lye ate ekifuba kyonna kyotategeera wandikitutte mu basawo ne bakikebera ne kati ffe mu research mu habo we twogerera bw'oba olina ekifuba ekyo ekitagenda at least tuyinayo ku ddagala erisobola okuweebwa ku kasente katono nnyo nga lyaffe lyano nga tumaze okulitunulamu bulungi nnyo kubanga covid naye kyatukoledde kwe kuba nti twongedde amaanyi mu kuresearchinga mu eryo erimanyiddwa nti libadde likola nga ku bifuba nga eddagala nga omukuzannume ekyewamala kimwankulata ekyo kwegamba kati tukoze effort y'amaanyi okwongera okuba nti tulikebera nti katulina line up I'm sure aba National Drug Authority bateeka okuba bayogedde ku ddagala eriyisiddwa ewaabwe kati nga oli bwajja ku research at least tabaako luli badde tebasobola kujja ng'entambula tewali kati entambula weeri so tofiire eyo kulowooza nti buli kakutteko kwegamba yes genda bakebere oba kiri kyekirwadde kiri naye ate osobola okujja n'ofuna ekintu ekiyinza okukutaasaakokko era nga tuyita mu programu eno nja kubaayokko bye mbabuuliramukko bye basobola okukozesa awaka olwaleero okusomozebwa kwe tulimu nti wakati mu mbeera ya covid-19 ne bwembeera nze wano nga bwe tutudde wano ne mmala nkubayo emyasa 3 osobola okusituka katebaawo n'otandika ntandisi kati awo abantu obuuli awo tulinga abagamba nti tewakyaliwo ssenyiga ono wa bulijjo tewakyaliwo kifuba kya bulijjo oli okuwulira ng'omuntu ne bwogiramu coronavirus kiririyo kyobola nti no masiki ekutaasa otya yes naye bw'oba obadde ogitaddeko okwegamba it's not tekiba kyekimu naye nga endwadde endala weeziri kati kino tulina ffe ng'abantu babulijjo okukimanya ate n'abasawo naddala omusawo ayinza okubawuliza programu eno obutakitwala nti omuntu ono okugamba kumwesega ne battabaako n'ekirala kyonna kye bamuyambamu ye kusomozebwa kw'amaanyi okuzibu kati n'abasawo mu bitundu katugambe ng'eby'omu byalo bayinza okutuuka ku mutendero ogw'okutya abalwadde omuntu agenda kukola atya alina ekifuba ky'amaanyi ssenyiga w'amaanyi naye abasawo bamudduka ekirungi gavumenti egenda kufuba okulaba nti balina ebyokwesabika ebyokwambala kuba bo ng'abasawo baba bambadde bulungi nga beprotectinze alina kukola ekyo kyateeka okukola okugenda okuyamba omuntu oyo
kyemmanyiko nti bwe bati balina bye bambadde nabo kwetangira ate wawulidde nti n'abamu batandise okukola ki okukwatibwa ekyo kyo kya buntu. So ate n'omulwadde atayambadde nga naye ayambadde bayita akakookolo omusawo asobola omutya. N'olwekyo kirungi abalwadde baffe babe nga nabo nga n'omusawo nagenda mukwatako naye nga naye obulamu bwe nga tebuli mu matiga. Yes. Dokita, abantu abamu batuteeka ku kisenge ne batunyigiriza ne batugamba ddala Katumba tunnyonnyole tubuulira amazima. Coronavirus gyali mu Uganda abamu baga beera muntu mukulu tubuulira amazima. Coronavirus nakunyigiriza alina kyayagala okujjamu kiri. Ne mbagamba ndya kubuuza abasawo abakugu babeegambire coronavirus waali yensonga lwaki buli nnaku batubuulira nti omuwendo guli guti gweyongedde gukoze butya okuggyako nze kyendowooza nga tekinaba kubaako nnyo obukakafu tuyinza okuba nga tulina immunity. Kyova olaba nti naye bw'oba ne immunity tekitegeeza nti tolina. Nze mba nina naye nga tekankozeeko olw'okuba amaanyi gange ag'omubiri g'amaanyi naye ate ngenda okulinaana nga gw'amaanyi gosigaki. Tuyinza okuba nga tulina immunity era kigenda kivaayo mu research nti ensi ezikwatibwa malaria tukwatibwa malaria ne tukozesa ebintu ebijjanjaba malaria kati nga omululuuza biki ebyo birina engeri gye biyinza okukwataganamu ne immunity eno ate ne bitutaasa viruses. Naye ekyo kikyali mu kuteebereza kubanga abaibulaayi abo bavuddeyo ne batandika okunoonya ti lwaki aba Asia tebakozebwa nnyo nga ffe tebanatutuukako eno mu Africa. Bakyali kubalinga balaba map nti covid atambudde bwate ne bafudde bangi nnyo tebalwala malaria. Eno mu Asia bafudde batono naye malaria waabwe si wamanyi. Maybe waliwo akakwate so kati ffe eno mu Africa tebanatuukayo naye kati bw'olaba anoonyereza bw'atyo naawe otandika okulowooza nti ffe tusinza malaria kati tunule tulabe. Boogedde ku hydroxychloroquine yajjanjabanga malaria maybe alina engeri gyakwataganamu ne zibayita antibodies ziri z'ofuna nga obadde ofunye malaria. Kati awo bw'oyogera ku chloroquine mu butonde tumujja mu bintu nga omululuuza ekyewamala. Kati nze nga researcher awo wentandika okugamba nti kantunuulire kyewamala kino oli herbalist yangambye akifumba kakati kankiwa omuntu katunoonyeze aba corona weebali ngaera babazuula nga babakebedde ne baziyiza kuba Uganda ekoze nnyo okuziyiza nga ebajja mu bantu nebakarantininga nebakebera nebawa vitamin C nebawa kubanga jjukira babeekebejja ne balaba nti oba alinamu na kino ne bamuwa oyo gwe bayita azithromycin kwegaye management eyo gye bakoze nti bamwekebejja kati omubiri bwe guddamu okusitula amaanyi ne gugoba akawuka. So kati bwe tuga nti research kitegeeza ki manya embeera eriwo weebuuze otandikiraawo so kisoboka okuba nti maybe ffe abalwala ennyo malaria kikyali ku maybe era nze ttiimu yange tugenda kukwatira from there tulabe nti kiki ekyo ekibeerawo kituufu oba si kituufu naye tukyalaba kuba kati jjo baba batugamba Uganda erina bina tomanyi kino abeerawo enkeera n'enkeera naye nga ekyo kyekiriwo. So bwe bakubuza ekibuuzo ekyo nti corona waali kubanga ebyuma tebirimba naye ate okubeera nti mulina bankebedde mulina nyinza okuba nga sirwadde olw'okuba nti nina ebintu byange neriira ebiva jobyo biki ebyo n'ebikolakola ku misujja birabika birina engeri gye bigonzaamu Dokita Nakino njagala ove waggulu ng'oyongedde okukitutangaaza. Mulinawo okunoonyereza kwonna kwe mukoze oba mulinawo embeera yonna gye mutunuulidde lwaki Uganda tetunnafiisa muntu yenna wakati mu muwendo munene gwe tulina? Kenya yafiisa, Tanzania baafa, Rwanda nayo tennafiisa, Burundi, South Sudan, DRC naye Uganda tulina omuwendo kati tutuuse mu 507 naye tetunaba kufiisayo muntu yenna. Ndowooza bwe tugaa nti tetunnafiisa tulinamu ebyo kiteekako nti kubagenda mu ddwaliro. Nze ngamanyi nti abantu bonna tebagenda mu ddwaliro kakati looza twogerera mu mbeera nga abantu bonna bakoze eki baba bageze mu ddwaliro. Kakati
entegeka yateekebwawo ey'okuziyiza ebadde y'amaanyi nnyo nti stage kubanga kawuka kano bwe kakwata waliwo stages waliwo esooka bakusanze okalina ne tonnalwala kintu kyonna n'abaawo stage eyo mumakatikati omutwe kuluma emimiro gikaze owulira then n'abaawo eri esembayo oziira tossa tokolaki kati engeri gye baateekawo nnyo emiwaatwa egy'okuziyiza jjukira abaggala borders bakola byonna kati ne kiba nti abafunibwa bonna mu kubawenja bafunibwa tebannabaggwa wansi naye eri stage y'oggwa wansi kasita ogituukako okuwona kiba kizibu nnyo so kati tetunatuukamu eri stage era tusaba tuleke gituukako kubanga embeera mwe tunaagituukirako singa abantu bagaana okuwuliriza ebya mask sanitizing social distancing okwebeera nti tetwerinaanye kikulu nnyo 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 kati ne bakugatirako mask nti ne muterinaana oyongereko kati singa tukikwata era olaba nti olw'okuba tewannaba kuba kiraga nti abantu banakikwata yensonga lwaki amasomero churches kati gweta abakyaki obanga eyo abalokole baki kugamba okutaasa obulamu obunaagenda mu mbeera eyo kubanga ojja kulaba nti olwaleero 3 enkya 6 enkya 9 kugamba kigenda like that so si kintu si kyamuzannyo okutya kuli wali nti stage eno bw'ogibuukeddako n'ogenda mweri ey'okuziira ne bakugamba omuntu wa covid aziira okuvaayo kubanga tetunafunayo yenna wa intensive care that is what it means tetunafuna eyo gundi eyo bakoze nnyo okulaba nti yensonga lwaki bawenja ab'omu bimotoka bakugjeyo wakiri bakusibira wante ennaku ezo ng'obudde bukyali kati singa ekyo tukitegeera kubanga bannange twali tulabye ku balwadde lubyamira kati biyitale abo balina abazeeyi bangi ezo ensi zibadde ngagga nti abantu babaddewo emyaka mingi balina health care balina insurance ne kati naye balina ate ebirwadde bya lifestyle nga omugejjo fresha sukaali ebyo tobibasinza kakati bwe kijja nekisanga emyaka nga biri mu pressure sukaali byonna omuntu agendera mu intensive care Yes. Okay, yes. That's it. Oyinza okuba ng'olinayo ekibuuzo kyo kyewandiyagadde okubuuza Dr. Nambatya ku nsonga ze tuliko olunaku olwaliro eya face mask n'eya coronavirus n'obulwadde obulala bwonna osobola okuba ng'oyita ku ssimu ezo oba n'oweereza ne message ku 0782 10 61 weerezaako buweereza message 0782 10 61 76 n'oweereza message ne njimuwa wano Dr. Oba noyita ku ssimu ezo eziri ku screen yo mu kiseera kino n'obuuza ekibuuzo kyonna kiwandyetaaze kubanga obuuza dokita ono agambye abuuzizza agambye nti atawanyizibwa nnyo goats kigambo ndowooza kya lusawo kisomaawo atawanyizibwa nnyo gundi ezo agambye yes atawanyizibwa nnyo goats yes goats zitera nnyo kuva ku asidi akuŋŋaanira mu nnyengo ng'ezo ekigere ekinene engali ennene asidi oyo ava mu byokulya ebyekuusa ku nnyama mata kati bw'aba abadde nti akozesa nnyo ennyama n'amata asooka ogiwummule okozese nnyo greens wakiri weeweemu ennaku 21 lwaki ennaku 21 ekintu bw'okikolera ennaku 21 gufuuka muze efuuka nkola yes so naku 21 beera nga okozesa bijjanjalo emmere eyo etali nkino evaamu acid nga amata g'ente n'ennyama kati acid ajja kweyozaamu system yes dokita mu kiseera kino olwaleero omuntu ng'alina ng'atera nnyo okulumbibwa bisenyiga oba kifuba nina ddala senyiga mu kaseera kano anaayawula atya obubonero obwamangu njagala ku kitandikirwako ayawula atya obubonero nti buno obwa senyiga wange owa bulijjo atera okunkwata buno obubonero ekyamazima bulala senyiga oyo yeekusa ku covid ayiika nnyo gwe tuyitanga senyiga omuto
senyiga normally yandibadde nke ayinza okuba omutonaku nga 2 n'afuuka omukulu naye ono aba ayiika so much ate ekifuba ekigenderako kikalukalu emimira okukala kwegamba n'owulira nga nga gikumazeeko emirembe akakalu kikalu ekifuba ekyo ekikalu then chest pain mawuggwe kolola nga owulira pain omutwe gwamu amaanyi then kuziira kutandiikiriza naye ng'obubonero obwo obusoka akafuba akakalukalu ako yes naye ensonga lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo nti kati tutandise okuzuula cases mu community yes ne bagamba kati waliwo nga bali abannajjemba be bazudde abasatu abo batwala samples bazizudde nga babadde balina bali positive akatale ako kakuŋŋaanya abantu bangi ku luguudo lw'ejjinja n'abayimirirawo baba bangi tewali ayita wantu awo nga tayimiriddewo okubaako kyagulaawo kati ekiba kitegeeza tutandise okuzuula abagundi zino mu kyobalaba nti nno social distancing ne mask bikulu nnyo kubanga mu mbeera zonna niboga nti ekifuba kikalu era ekikalu kyafunibwanga kati kwegamba kizibu nga siggo okirwadde n'essenyiga oyo ayiikayiika abaddewo mpozi atera tulina bannaffe abamu abalwala obulwadde buno ne bawona naddala abo ababeera ebweru ne batwateeka ku mikutu ng'oli annyonnyolera ddala kye yayitamu nina story gye nasoma I think yali father nga yabufunira ddala annyonnyola kwegamba nti obulumi buba bungi amaanyi gabula olinyama ddala nga towesobola kugamba naye ng'olaba nti ezo zonna kunnyonnyola okwo kwonna kwa stage eri eyo esemba kati wano ebisooka tukugamba ndooza okukala kw'emimiro okwo kayinza okuba kakabonera akuba kasooka n'omutwe bwe bityo nina ssenyiga nina ekifuba nzikirizibwa okukozesa face masks yes olina ssenyiga ate gwe gooteekwa n'ogikozesa oteekwa gamba gwe you must ne bwoba oli waka kubanga waka tuzijjako noweweetaya n'oba n'emirembe gyo naye singa oba obadde nti olina ssenyiga olina abawako oyagala obataasa jambale oba omwana afunye ssenyiga ate kati mungi omwana oyo abantu abakwatibwa ssenyiga ne baziira nga tassa bulungi nga okussa kwa nduulu abo gye bali actually ndowooza oba ng'alinga alina sinuses kati oyo first of all oyo kati etteeka limugamba beera waka ate obeera waka weewe space oyinza n'okwekarantininga wekka n'ogamba balinze ndi mu kisenge kyo ne bamanya wooli mu mwoyo mulungi beera mu space yo ate kati wano mu Buganda twalinga tubiteekamu ensonyi n'agamba ntya oluusi ayinza okuba mulamu wo obulisiki kati ensonyi zaavuddewo omuntu tulina okufuna olulimi lw'Abaganda kugamba olugamba omuntu oyo nga teri byakunyiiga mugambe oba oli n'ayasimula oba akatambala njukira akatambala oyinza obutakakwata all the time kyova masike yandibadde ng'ekubeera ki ng'ekubeera okumpi byebyokuswala bikole ki biveewo ddagala kiri enyinza okwekolera awaka okusobola okulinnyisa obutofaali immune system Sava Sewanyana Patrick Emukono okulinnyisa obutafaali osobola okukozesa embutamu abuziza ddagala embutamu naye n'omululuuza gulinyisa obutafaali omululuuza bangi nnyo bagumanyi garlic naye garlic wandibadde nga titoli ku ddagala lya mukenenya kubanga erya mukenenya garlic alina engeri gyaligaanamu okukola obulungi naye embutamu abamu bamuyita kutukumu omulondo yes omulondo guboostinga appetite y'emmere kituufu gulimu minerals zinc oyo ayongeza nnyo amaanyi g'omubiri obugayiza bugaayi oba oyinza ogufumbira mu mazzi noba nga nywa caayi ffe tukola juice w'ekikajjo ne tuguteekamu juice w'ekikajjo n'akuwa amaanyi ate ne mulondo ne guboostinga immunity ne gukuwa energy zinc oyo alimu akola kinene nnyo obutiko
obutiko bangi bali mu butiko naye sufu waabwo mulungi nnyo ate era tujjamu ekirungo kye bayita vitamin D. Omukulembeze w'eggwanga yayogera ku kirungo ekyo kiva mu musana naye oluusi oyinza okuba nga omusana ogwo gw'essaawa ennya tofuna chance gutuulamu ate abamu bagutuulamu nga tetwambadde kubanga wandikutuddemu nga engoye n'oziggyako sobola okufuna yes D3 eyo nkulu nnyo ku kuzimba amaanyi g'omubiri immunity ate eva mu butiko mu kibumba liver pork etali amasavu naye nga twagala omuntu abe nga aliiriddeko greens then vitamin D3 n'amagi amagi agatali mazungu gano getuyita amagi amaganda enjuba yes ebintu ebyo birungi nnyo nnyo naddala ku muntu oyo goloza nti mulwadde naddala eyo D3 teyamba immunity yokka naye eyamba nnyo n'abalwadde ba sukaali tujja kiraba mu buwanvu bwakyo next time nti D3 yo bwe bagikebera nga eri wansi neweeyamba n'eyerinnya ne sukaali oyo omusawo wayinza okutandika okugaa nti eddagala kendeeza. Dokita obubaka bwo obusembayo nga tuwumbawumba yes bannange bannayuganda bannaffe tugoberere ministry ya health byetugambye mask ekuuma ggwe tuleke obbizanyiramu n'abaana baffe kuva ku myaka 6 kweyongerayo omwana wa myaka 6 yewa top class tubayigirize kubanga banatandika okusoma kwegenda kufuka mbeera ebintu ebimu bizze tebigenda kuddayo twebereremu bane tubeere balamu bulungi tusobole okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Fahadi Mundeba agambye nti bw'aba talina ssente zigula masiki akoze atya okwetaasa okutandikirwako akatambaala bw'aba takasobodde sigala awaka kubanga ojja kwogena ovudde awaka ogenda mu kitongole tebajja kukkiriza kiyingiramu oyinza n'okwogenda ku interview tojja kuyingirayo waliwo n'ebibonerezo ebirala ebijja okuweebwa kasita lifuuka tteeka liteeka okubako gye bayita penalty. Kale twenza tweyanzeege bwotyo otutambudde olunaku olwaleero Dr. Grace Nambatya kuva ministry evunanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga bwatyo bwatambudde naffe olunaku olwaleero ensonga muziwulidde ensonga ya face masks tugitwale nga nkulu ddala ate n'ensonga ey'endwadde zino endala tuleme kuzeerabira nti zibaddewo tuleme kutya abantu bannaffe oli bw'aba alina senyiga akyaliwo omuntu asobola okulwala senyiga ono owa bulijjo asobola okulwala ekifuba ekya bulijjo towulira munno nga yeeyasimula mutandika okudduka emisinde n'okutandika okumuyeeya nti coronavirus obulwadde obulala bwonna bukyaliwo olunaku olwaleero naye bw'owuliramu enkenyera genderawo mu ddwaliro otegeere ekituufu kikyoli kubanga obubonero buno abamu bubuzaabuza obuulyawo bwe bumu obwa ssenyiga ono owa bulijjo ne coronavirus n'ebirala so kiba kyamagezi nnyo okudduka mu ddwaliro omusawo ye n'akubulira ekituufu ddala ate ekikutawaanya ne face masks nazo tuzikozese mu ngeri entuufu nga dokita bw'atulagiridde era bw'atulambise. Njagala okuba nga mbasiibulira wano olunaku olwaleero mbajjukiza nti olwaleero tusuubira omukulembeze w'eggwanga okuba nga ate agenda kwogerako eri eggwanga olunaku olwaleero mu gye bayise State of the Nation address n'olwekyo ffe weetuli tujja kuba nga tubibatuusaako ate olunaku olwaleero. Dokita waliwo wanambuuza nti products z'omuntu asobola kuzifuna atya mu bufunze nnyo? Kambawe just WhatsApp number 0772 867 510 bweweereza WhatsApp nga nkulagirira giddemu 0772 867 510 kale it's a WhatsApp number. Kale twenza tweyanzeege ate tuddemu tusinkane ku nsonga endala Ssaabasajja Kabaka awangaale.